Olunaku lw'eggulo eggwanga lya Amerika lyalangiridde envumbo ku bakungu ba Uganda 5 balamba nga ku bano kwe kuli n'eyali amyuka omuduumizi w'amagye Lieutenant General Peter Elwelu. Ono alangibwa kutyobola ddembe ly'obuntu mu kaseera we yaduumira ekimu ku bibinja by'amagye. Elwelu ye yaduumira amagye ga UPDF agalumba olubiri lw'omusinga mu mwaka gwa 2016. Olubiri luno lwasuulibwako ebikompolo ebyafiiramu amagye be gaayita abasirikale b'omusinga abaali basazeewo okubalwanyisa. The people who have been in that place have been fighters. People who have been murdering people. Whether they are women or men, those ones were fighters. One of our soldiers was actually killed by a lady. Oluvannyuma omusinga yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi e Kasese era gye byaggweera ng'atandise okuwera ennemba n'emisango. Ebibiina by'eddembe ly'obuntu byavaayo ne bivumirira obulumbaganyi buno ne bitegeeza nga bwe waliwo bassaalumanya bangi abattibwa. Kiteeberezebwa nti bino bye byaleetedde Lieutenant General Elwelu akabasa akatuusiza Amerika okumuteekako envumbo. Kati olwaleero amagye gavuddeyo okwogera ku nvumbo eyateereddwa ku musajja waabwe ne bagamba nga bwe kitagenda kukosa nkolagana yaabwe n'eggwanga lya Amerika. Amyuka omwogezi w'amagye Colonel Dewa Kik agamba nti envumbo zino zaateereddwa ku Elwelu ng'omuntu era n'alabula abantu obutakitwala nti zitwalira mu UPDF ng'ekitongole. Tulina enkolagana nnene nnyo ne United States of America. Tulina ebintu bingi bye tukolagana nabo mu security. Waliwo ebintu bye tukolagana nabo obanga gavumenti ku ddala lya gavumenti. Naye bwe wabaawo envumbo mu muntu kinnoomu tekikosa gavumenti oba tekikosa eggye lya UPDF. N'olwekyo abo bennyini abataddeko envumbo be bamanyi kibakosa kitya. Wabula ono era ategeeza nti tasuubira nti n'Elwelu anaakosebwa olw'envumbo zino kubanga talina kyayagala mu ggwanga lya Amerika. Naye kusinziira ku bigambo bya General Elwelu gwe bataddeko envumbo ennaku zino, ye yennyini yagamba talina kyekimukosa kubanga talina kyayagala mu United States kubanga bagambye tasobola okugendayo. Naye n'agamba naye tayagala kugendayo, talina kyanoonyaayo. N'olwekyo ndowooza ffenna tusooke tutegeere kiki lwaki bateekako Elwelu envumbo yogamba tojja kujja mu USA ng'ate tayagala kugendayo, talina nakimutwalayo. Akikira annyonnyodde nti tasuubira nti envumbo zino zirina akakwate ku bikwekweto eby'okulumba olubiri lw'omusinga e Kasese mu 2016 omwafiirwa abantu abawera kubanga ensonga zino zikyali mu kkooti era nga tewali misango gyonna gyaggulwa ku Elwelu wadde nga ye yakuliramu ekikwekweto kino. N'emivuyo egyali e Kasese tukimanyi bulungi nti emisango egyo gikyali mu kkooti era abantu abali mu kkooti General Elwelu taliiyo. Tewali kitongole kinnoomu oba ensi evuddeyo okumuvunaana oba ffe nga UPDF okumutwala mu kkooti zaffe z'amagye. N'olwekyo tusuubira nti mpaka kaakati General Elwelu talina musango gwonna ogwali gumuteebwako kubanga yali muduumizi w'ekibinja ekyokubiri mu budde obwo. Bwe tumbuuza ku nsonga lwaki abakungu b'amagye ab'oku ntikko baze basongwamu okuba ku mwanjo gw'okutyobola eddembe ly'Abannayuganda, Akiki azeemu bw'ati. Amagye ag'emitwalo 5 n'omusobyo okugamba abantu abasatu bano bategeeza kiki eggye lyaffe gye kiri. Tekikosa gavumenti oba tekikosa eggye lya UPDF. Elwelu si ye munnamagye asoose okuteekebwako envumbo kika kino nga mu mwaka gwa 2020 Amerika yateeka envumbo ze zimu ku yali omuduumizi wa poliisi General Kale Kaihura ate nga mu 2021 Major Abel Kandiho nga ye yali akulira ekitongole kya Semwai naye yateekebwako envumbo. Wabula Akiki agamba bo ng'amagye tebaweebwa kunnyonnyola kumala kuva mu mawanga agaba gatadde envumbo ku bantu baabwe. Peter Serugo, NTV ku ssaawa emu.